Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala rasulillahi al-karim. Amatenda ago agatandise okutunyumira sabanga bwekitibwa tutambulizaawo amatenda amajjuvu nga geegogerwako ate era nga matuufu ga Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah eyatonda abantu bonna, Allah subhanahu wa ta'ala eyatonda ebitonde byonna, Allah subhanahu wa ta'ala eyatonda ebyewalula, ebitambula, ebibuuka, ebiwuga, ebitonde byonna byetulaba ne byetutalaba. Tugenda mu maaso okumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ebyengera byatuwa, ebyengera byatuwadde n'ebyagenda okutuwa. Tumwebaza nnyo Allah subhanahu wa ta'ala olw'okubanga akyatuwadde omukisa okubanga tuli balamu, akyatuwadde akakisa akongera ku birungi bye tukola ate era n'okutereeza ebitukyamyeko n'okutereeza obaolyawo ebyayonooneka n'okwenenya mu ngeri ez'enjawulo. Allah tumwebaza nnyo olw'okubanga atukumye nga tuli balamu, ebiyungo byaffe tukyabirina era nga twewulira bulungi. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'okubanga akyatukumye nga tuli basiraamu n'atuteeka mu abo be yalonda nga atuwa ekyengera ekisinga ebyengera byonna mu nsi muno. Okusaasira n'emirembe tukwongera okukuweereza eri omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olwaleero tubadde tumaze akabanga nga tetuwuliziganya olw'embeera ez'enjawulo. Bintu bingi bitambula bigenda mu maaso, olumu kusoomooza, olumu birala bitutwalira obudde, naye nga alhamdulillah tuba tubalowoozaako. Twebaza nnyo omukutu gwaffe guno Twahirah Islamic Center olw'okwewaayo n'okuteeka obwongo bwabwe n'amaanyi gaabwe n'ebyabwe byonna okuba nga batambuza ebigambo ebirungi ebituzza ebitubudaabuda ate nga bitutwala mu maaso. Tubeebaza nnyo bannaffe abatugoberera, abatuyigako, abatuwabula n'abo abatulaba nga tulimu ensonga. Tubakubiriza nnyo okubanga omukutu guno muguteekamu omukono. Twahirah Islamic Center mukutu gwa DAAWAH naye nga gukola emirimu mingi egiyamba umma eno ne community eno yonna. Bakola charity, bagaba, basala ente, bagaba zaka, basomesa eddiini mu ngeri ez'enjawulo, batuyamba okukwata Qur'ani era batuyigiriza okugisoma n'ebirala byonna ebikwata ku ddiini yaffe n'ebiyamba omuntu owa bulijjo. So ennamba ezo zemulaba ezitambula oba ezibeera ku screen okwo, olondako ekusanyusa n'oweerezaayo akasente n'oteekayo omutwalo 10 akakadde okulaba nga emirimu gino gitambula bulungi. Alhamdulillah, Allah tumwebaza era tujja genda mu maaso nga tuwayaamu ku nsonga zetulaba nga za mugaso gye tuli n'abantu baffe bonna. Olwaleero mbadde njagala tunyumyemu era twejjukanye ku nsonga ey'omuliraano. Naye omuliraano guno njagala tugutunuulire mu ngeri ate era obaolyawo etwalibwa nga entono oba etatera kuteekebwako birowoozo. Lumu batusomesa ne batugamba nti lumu Amir Mu'minin Umar radiyallahu anhu yali atambula ng'alawuna ebyalo nga ali ku omulembe gwe ogw'okubeera kalifa. Yali atambula lumu n'akoowa mu kyalo eyo munda eyo nga waliwo nga bw'onalaba Islaamu eyo munda eyo mu bwikko. Bwe yakoowa n'agwa ku kabalaza n'agalamiriza bw'ati nga yeebase alinga ng'otulogo tututte. Naye tiwali yali amanyi nti waali n'abasajja be yali atambudde nabo yali alina bw'abalese n'agalamiriza bw'ati ku kabalaza. Naye munda mu nnyumba omwo bwe yali agalamiriza, kayumba kaali kabiibibi katonotono bwe katyo nga mulimu maama awangaaliramu n'akawala ke, kawala kakuzeekuze bwe katyo. Kati maama ono yali musuubuzi w'amata, naye ababa batabula amata n'agamba muwala we nti owange twandyongeddemuko ku mazzi mu mata ago tusobole okufuna ku ssente ezisingako ku za bulijjo. Akaana ak'obuwala ne kamugamba nti nedda maama. Umaru Amir Mu'minin n'amala awulira nti twayiye amazzi yadde akajiiko mu mata ensingo zaffe ziyinza okuvaako kubanga omulembe gwa Umaru
gwali guye ng'akuweerawo omuntu wakolanga okusobya nga obonerezebwawo tegwabeeranga byakusaagasaaga. So omukyala n'ajjukiza maama we n'amugamba nti munnange tetulina gagwa mu busungu bwa Umaru. Maama n'amugamba leka naawe tuli eno ewaffe twegalidde mu nnyumba buno obudde bwa kiro ennyo era Umaru anaaba atuwulira anaatulaba. Umaru tatulaba, teekamu gwa amazzi. Umaru ali kabalaza akola ki? Awulira. Omwana n'amugamba nti maama wadde Umaru tatulaba naye waliwo omuntu atulaba, waliwo atulaba atali Umaru asinga ate Umaru. N'agamba mwana wange wandwadde tontenguwa. Omwana n'agamba maama we nti maama Allah akola ki? Allah atulaba. Era batusomesa ne batugamba nti oluvannyuma ennyo waaliwo sahaba yali omulungi ennyo yali anoonya omwana ow'obuwala ow'okuwasa, n'amurekomendinga agende anoonye omuwala oyo wansi eyo. N'agamba nti genda mu kifo bwe kiti mulimu omwana ow'obuwala omulungi okuwasa. Ako kamu. Akokubiri, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti singa yali alina obuyinza yandigambye omuliraano gwe ne neighbour musikiraŋŋane, yandiragidde neighbour John asikire abeere musika mu maaliyo. N'agamba nti abalirwana babeera ba Luganda. Abaliraano balina okuba nga beegendereza nnyo. We are supposed to be very sensitive to our neighbours. Naye njagadde olwaleero nkireete mu ngeri eyongera okwongera nga twongera okukifaako ennyo. Bannange abantu be tuwangaala nabo be bantu abagenda okutuwaako obujulizi mu nsi muno ne ku Okuyisa. Omuntu ayinza okuba nga tolina nnyo ky'omuyita, ayinza okuba nga tolina nnyo ky'oli gy'ali oba talina kyali gy'oli, naye omuntu oyo agenda kuwaako obujulizi. Olwaleero tuli wano ku Kyaddondo Secondary School e Matugga. Tubadde tuli mu campaign nga tusomesa ku baana baffe ab'obuwala okumanaginga menstruation era nga tubalaga paadi ennungi ennyo ekolebwa Twahirah agencies, ekolebwa basiraamu bannaffe abantu abalungi bali mu kikuubo omwo ng'eyitibwa Secrets. Naye mbadde nnyumyamu n'abaana bano nga nzijukira nnyo nti nalina omwana ow'obuwala gwe nazannyanga naye mu buto mu senior 1 nga twepena nga tuzannya dduulu kubanga ffe twazannyanga mubeeku guno omulembe oguliwo abaana basoma busomi naye ffe we used to jump all over. Naye omuwala oyo nasoma naye okuva senior 1 paka senior 4. Nze saamanya nti maaso eyo ate ndifuuka ekigambo ekinene eri omwana oyo. Naye emyaka bwe gyatambula tusomye tumaliriza. Omu ku bantu mu famire y'omuwala ono ansiima. Bwansiima agenda ayanjula ensonga nti alina omuwala gwe yalabye. Era bamubuuza nti muwala ki? Abagamba nti nze, era mpitibwa bwe nti nve eno nasomera eno. Ne bamugamba nti naye eyo gy'ogenda mwana watu onoosobolayo? N'abagamba nja kusobolayo. Bamugamba naye katwongere okunoonyereza. Omuwala oyo bw'oba ogamba ye gundi nga yasomera gundi mu mwaka bwe guti, wano waliwo omuntu eyasomera eyo mu bbanga eryo. So they called over my old girl. Ne bamuyita mu meeting ne bamubuuza nti nnyabo ebbanga lino ne lino tewali musomero bwe liti? Omuwala bw'ati ne bw'ati omumanyi. Kuba ebintu bino bibeeranga ebyokusaaga. Naye omuwala oyo yaseka n'ababuuza mumwagaza ki? N'abagamba tubuulire omumanyiiko ki? N'agamba omuwala nze mumanyiiko emyaka ena kwanze gye nasoma naye bw'aba yakyusaamu simanyi naye ebbanga lye namala naye teyali muntu bubi. N'ababuulira bitendo bye yali amanyiiko bye yali alabye era n'abikomendinga. Mwana watu meeting nekkiriza tufumbiriganwe n'omukulu oyo. Era olwaleero ndi mu maka nfumba. Naye kiva ku ki? Neighbour wange, neighbour ki? Dogmate wange, neighbour ki? Classmate wange, old girl wange. Yavaayo n'agamba nti oyo muntu yandibadde atwalibwa. Bannange, omuntu gw'owangaala naye olwaleero akuwaako bujulizi ki? Tuli ku bujulizi waliwo obujulizi nga buli rational, obujulizi nga tebuli mu bias, obujulizi nga tebuli mu selfishness oba emotional imbalance. Omuntu ayinza okuba nga alina ensonga ku muntu nga tezirina nnyo kwe zeesigamye. Naye tugamba omuntu akuliraanye
omuntu gw'otambula naye mu takisi, omuntu gw'ogulako ebintu, emmotoka wopaakinga ku petrol station ne bakuteramu amafuta, mu ddwaliro gy'olwalira, gy'ozaalira, abantu bonna b'owangaala nabo bakulinako bigambo ki? Basobola kukuwaako obujulizi ki? Kuba nina okulowoozera nga nsuubira nti kikakafu nti abantu bano ku yawmul kiyama bwe bagenda okuba nga batubanja ebintu bingi, abantu bano bwe bagenda okutusikaasikanya nga batugamba gundi tewaŋŋamba kino, gundi wandyaza amanya wano, gundi wanvuma wano, oba bwe bagenda okuwanika omukono bagambe nti ya Allah omuntu oyo yali muntu mulungi. So tugamba tuli mu relationships, tuli mu kukolagana mu ngeri ez'enjawulo, tuli mu sexual relationships, tuli mu business relationships, tuli mu health relationships n'ebintu eby'enjawulo, naye abantu b'okolagana nabo kyandibadde kya bbeeyi okubanga abantu bano bakuwako obujulizi obulungi, kyandibadde kirungi okubanga abantu bano bagenda kukweyimirira. Olwaliro tugwa mu misango olumu emigenderere egitali migenderere, n'ogenda n'ogwa mu kaguli naye oyinayo abantu abasobola okuwanika ne bagamba nti nze mpaddeyo ssente zange, oyo tasobola kubba, oyo tasobola kuba nga yakoze eki omusango ogwo. So twagala okubeera nga tugenda mu maaso okwegendereza ennyo engeri gye tweyisaamu n'abantu bannaffe, tulina okwegendereza ennyo engeri ebigambo ebituvaamu ne bw'oba ng'olina ennyiike, ne bw'oba ng'olina ebitagenda bulungi, ne bw'oba ng'olina ky'obanja, osobola okuba ng'olina ky'obanja, osobola okuba ng'oli azaamaanyiziddwa mu ngeri emu oba endala, osobola okuba nga okugamba waliwo ekitateredde n'omuntu, ebigambo ki by'okozesa? Abantu bano obayisa otya? Obanja otya? Bwe tujja ne tuyingira mu maka, for instance, twagala tugambe nti bwe tuba tutandika amaka tulina kugatandikira ku nkolagana nnungi, nga omunno omusiima olw'okuba nga aweereddwako obujulizi obulungi, n'obuuza ne bagamba nti omuwala oyo ofunye nnyo, omuwala oyo gw'otutte famire eyo nnungi, omuwala oyo gw'otutte gye yabeera nga yalinga mulungi, omusajja oyo gw'otutte ofunye nnyo. So si gwe kutwala butwazi nti akanaggweramu eyo, nze neerondedde bandeke ntwale, bafaayo ki? Kubanga tubalina noba kugamba nti munange oyo gw'otwala mbaki, oyo gw'otwala mubbi, oyo gw'otwala malaaya, oyo gw'otwala mulwadde n'ebirala, abantu ne balemerako. N'alemerako n'akulaga nti ze temuŋŋamba, temujja kunnemesa. Twagala nnyo owulirize, tukusaba obeere ng'oli muntu naddala ng'oyagala kuwasa, obeere ng'onoonyereza nnyo, onoonyereze nnyo ku banneiba b'omuntu oyo gw'oyagala, baani be yasoma nabo, baani bawangaala nabo, asaalira wa, imaamu wa amwogerako ki? Buno nno bonna bujulizi, bano bonna twagala bateeka mu miriraano, kubanga omuliraano guyinza okubanga nga oli ku apartment nga neiba wo amala emyezi ng'esatu nga taliiwo, naye twagala omuliraano gutuukire ddala ku muntu gw'osanga olunaku lwo lwonna abantu bawangala nabo mu stage zonna zozze ng'oyitamu mu bulamu bwo. So tugamba nti please investigate abantu abatannaba kufuna ababeezi, tubagamba nnyo munoonyereze, noonyereza ku banneiba b'omuntu okuvanga mu P7 yajja atambula naani, yali abuuka naani, ebisaakaate yabibuuka naani, yali nga musaaze, yali mwana mulungi, yali prefect, yali atya, ojje ng'omulinnya akagere paka bw'atuukidde wano mu bukulu, okakase ddala nti omuntu ono anaasobola okubeera neighbor w'omulungi, because in marriage you and your wife are your closest neighbor. Mu kitanda omwo oyinamu neighbor wa fuluuta, ayogera mu tulo, agaaya nga yeebase, kubanga bino byonna wandibadde obimanya nga tonnaba kuwasa muntu. Ojja kuwasa omuntu ng'asituka n'atambula. Bino mu ddomu twabiraba nga tulina abaana baazuukukanga ng'atambula korido nga yeebase. Olabye otya singa okitegeera nga tonnaba muwasa. Tulina abasajja abakulu abafuka ku buliri, bw'obuuza ku bantu bajja kuba nga bakugamba nti musajja oyo tetumanya bayaterera naye yayina embeera bweti. So neighbor w'oyo gw'oyagala okukola ow'olubeerera ow'omumaka ow'omubufumbo, it is important n'aba nga alinako reference nga nnungi, kyandibadde kirungi nga bamuwako obujulizi nga bulungi. Era tugamba mu maka abaana bo nabo banneighbor bo, togeza ne weerabira nti olina abakulaba
jogeza ne bwerabira nti olina abakukoppa abali mu kukwetegereza otambula otya oyogera otya ogaayo otya ogaba togaba okuba banno nga mukyala wo omuyisaamu amaaso bamaama omwami omukinako baneiba abo boolaba abo abataabo betwezaalidde bali mu kututunuulira. They are looking at us, they are learning from what we are doing. Ate abaana balina enkizo, they learn by what they see. Baneiba baffe abo abato, they are going to learn what they are seeing. Tebagenda munnange kuyiga byogamba. Bono batoyala buliri tebajja kubwala, bono batokuuta sapatu tebajja zikuuta, bono byonna byokola ngoloza tewali akulaba. Bagenda kubanga babikoppa kubanga abaana bali bazadde baabwe be bali. So tukugamba neiba w'omulala ye maidi, maidi oyo gw'olina agenda kuwaako obujulizi, olwo tugende tufulume tutandika okugenda ku baneiba abo abakola ki abali close, tutandika okugenda ku baneiba betugulako ebintu bwe weewola osasula. Munno yatandika akaduuka ke kakati ogendayo okusaba kasukaali bw'olemwa bw'obulwa ssente ng'ogenda ku dduuka eddala. Ate okumanya toli neiba mulungi kati eno gye weewola gye bakubanja ng'otandika okugamba nti ewa maama Bashiri minzaani ye tekola ki tewera, naye nga gw'olinayo ebbanja. So twagala okwekumaakuma era nga twagala okwebala kubanga era Amirimu Omeniino ye yatujjukiza n'atugamba nti twebale nnyo nga tebannabakola ki nga tebannabakutubala. Twagala era okwekubiriza tubeere nga tulina enkolagana ennyo n'abantu bano abatuli okumpi. Abantu abatuli okumpi tubawabule mu ngeri ezisoboka. Baneiba baffe tubasomese bye twategedde, baneiba baffe tubagabire ku bye tulina. Neiba tugamba okuva ku muntu akuli mu nju, musajja gwe mukyala wo mugabire, because that is your closest neighbor. Mukyala wo yakuyinako obujulizi obusinga Allah bwe yeetaaga, kubanga tewali agenda kuyingira jjana okujjako nga obujulizi obuva ku muntu ono yamuli okumpi bumaze okuggwayo. So tukugamba weetereeze, tukugamba beera muntu mulungi, era singa biba bigaana tutera nnyo okugamba singa biba biganye kyandibadde kirungi ne mwawula obulungi. Bw'olaba ng'omuliraano guganye, tolinda kumala kulwana, tolinda kumala kwekuba, tolinda kumala kwetema. Kyusa puluti gamba nti kisaasa nnemeredde. Abantu bano bakuba ebidongo okuva ku makya paka ekiro, kaŋŋendeko mu kifo ekiki ekisirifu. Oyinza okuba nga omuliraano awo munywi wa mwenge ng'avuma buli kiramu, tolinda kulwana naye, senguka. Ne mu maka mwennyini singa wabeerawo ebiba biganye nga bigaanidde ddala ng'obituleetere no bituleetere no mu professional counselors ne bigaana, tukugamba nti wandyawudde mu mirembe noba nga munno omusanga n'omuweereza ne kajjambo n'omutoya ne salaamu titaata Badiru gy'oli naffe gye tuli, era n'ogenda ne haaji we omulala naye n'agenda ne shekkati we omulala nga tetuwalirawo nno tewaliwo nnyo kukuubagana. So omulamwa gwe tutambuliddeko olwaleero gwe twagala okwejjukizaako, ensure that you have a good picture, ensure nti olina ekifaananyi ekirungi, be a good example. Teweerabiranga nti waliwo abakulaba, teweerabiranga nti waliwo abakuyigirako, teweerabiranga nti waliwo abakwegomba. Abantu baliyo tebamanyi nti waliwo abantu babatunuulidde ekyakola kyebakola. Ffe tulina abantu bayambadde engoye olw'okuba tuzambala. Gogenda toyambala olugoye ogenda okulaba omwana ng'akuweereza nagamba Hajjati, where did you make that dress from? So teweerabiranga nti Allah atulabira mu bantu bano abantu abatuli okumpi mwatulabira, era abantu abo bagenda okutujulira. They are the ones who are going to be our tickets to Jannah. Nina be nagamba nti omwami w'oyo munnange mukwate bulungi, mukyala wo mulabire bulungi, kuba ye tiketi yegenda okuyingiza ejjana oba yegenda okuyingiza jahannam. Kiba kibi nnyo okuba ng'omaze ebbanga n'omuntu ng'otadde obudde bwo essente zo mu muntu n'oba ng'ate ogenda kumufunamu bibi byereere. So twagala okumaliriza olunaku olwaleero lwokuba obudde bututambuddeko, twagala okumaliriza nga tugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza naye tumwegayirira nnyo nga tumusaba atuluŋŋamye buli kaseera abeere ng'atulaga watambulirwa watuufu, ng'atuwa okutegeera okw'enjawulo, atuwa okufumiitiriza, ng'atuwa okutegeera, atuwa okuteeka mu nkola. Bw'owulirayo akantu akalungi kateeke mu nkola. Olwaleero tugambye nti make sure ekifaananyi kyo kirungi,
make sure nti ekifaananyi kyo kirungi, si riya. Abantu abamu bagenda ne babigatta, tekuba kweraga, naye ensure nti abantu abakulaba balaba ekifaananyi kirungi ddala. Twebaza nnyo okubanga mutulaba, tusaba okukomako wano, amasannyalaze mugalabe gavuddeko. Twebaza nnyo okubanga mutugoberera, tubeereraza nnyo okubanga mutulaba. Tusaba akantu kano bwe kabanga kalimu ensonga ng'olaba erina amakulu, you can share. Ne comment tuzaagala nnyo, ezituzaamu amaanyi era ezituwabula era ezitusomesa. Share era likinga. Ebintu bino bitambule bigende, kubanga bize mbikozesa nange nejjukiza, era bwe nfunayo kenfunye nenzija ne tukasharinga ne banno, tubeere nga tutambula era nga tugenda mu maaso. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.